Ebbanga libadde lyetoolodde nga bannamawulire ab'emikutu gya NMG ko ne bakama baabwe beebuuza ensonga lwaki omukulembeze w'eggwanga yabasibira ekikookolo obutaddamu kukkirizibwa kusembera waali. Olw'okuba tewabaddeewo ekiwandiiko kyonna kiraga musango gwe bazza, bannamawulire babadde bakkakkamu ekimala era nga basala amagezi gonna okulaba nga bifuddewo omukulembeze w'eggwanga babifuna okubituusa ku bannansi. Olw'okubanga olutalo luno lubadde mu nkukutu ekyokutuguba okusaka amawulire mu paalamenti kyekyasajjudde embeera, akulira ekitongole kya NMG n'ategeeza nti ekimala kimala. Constitution ya Uganda egamba right to information. Those are public offices. Parliament si nyumba ya muntu. Okitegedde? Actually ne presidency, these are public servants. Kati oyinza okugamba nti kino kyekyatanudde amyuka omwogezi w'amaka g'obwa President Farouk Kirunda okuvayo n'assa obubaka ku mukutu gwe ogwa X edda yayitibwanga Twitter n'annyonnyola nga President Museveni mwennyini bwe yagaana okuddamu okulaba munnamawulire wa NMG yenna mu kifo waali nga yeemulugunya ku ngeri gye bakolamu amawulire agamukwatako ye tamusanyusa. Ono yalonze yemu ku mbuuzi yajja omukulembeze w'eggwanga mu mbeera lwe yakyaza baminisita n'abakungu ba NRM ku faamu ye ekisozi nga balambuza n'okubasomesa ku ngeri y'okwekulaakulanya n'ennima ey'omulembe. Olutegedde emboozi evako Kanaaluzaala naffe kwe kuginoonya okwongera okugyekenneenya n'okugitegeeza abantu. Mu bufunze mu mboozi eno Pulezidenti yakyaza ababaka ba Paalamenti n'abakungu abalala nga bakulembeddwamu mu myuka we Jessica Alupo okubalaga buti abantu b'Essembabule ne Gomba bwe baali bakozesezzaamu enkola ya 4 model okumalawo enjala n'obwavu mu maka era ng'abantu b'eno bagyenyumirizaamu. Mu kusooka bangi bategeezanga enkola eno bwe yali bafunira ebitagambika kyokka gye byaggweera nga beekubye engalike bwe bategeeza Pulezidenti ng'enkola eno bwe yali eyambye abalondemu wabula si bantu ba bulijjo nga bwe byali bitegeezeddwa mu kusooka. Kino nno tekyasanyusa Pulezidenti bwe yalaba emboozi eno era n'aweera bannamawulire ba NMG nga bavuna n'okuva ku mulamwa ogwali gubayisizza okuwaana enkola eno ate bo bwe badda mu bantu ne bababuulira ebirala ebitakwatagana n'ebyasoose okwogerwa mu lujjudde. Kali bwe tutuukiridde bannamateeka ku nsonga eno ne bategeeza nga Pulezidenti batalina lukusa kunyiiga n'adduka n'okusalawo nga ye omuntu ku nsonga zonna ezikosa eggwanga. Eyo twiti tusobola ogisekerera kubanga omukulembeze w'eggwanga tasobola beerawo mbwanyiize. Nange naffe tunyiiga omuntu asobola okunyiiza naye bwanyiiga ate tomutta kubanga okutta musango. Kati Pulezidenti bwanyiiga tekitegeeza mbu agobe emikutu gy'amawulire gyonna. Ofiisi ya Pulezidenti ofiisi nkulu nnyo kubanga n'ensemateeka agamba nti mu luzungu bagamba all executive authority, obuyinza bwonna buli mu President. So kizibu nnyo okujja n'ogamba nti wano nze nga President njogedde nga Museveni omuntu, wano njogedde nga President wa Uganda. Bw'abanga ali kukola emirimu gya gavumenti ya Uganda tosobola kuleetamu ekyo n'ogamba nti ayogedde ng'omuntu. Okusinziira ku bannamateeka olw'okubanga bannamawulire bakolanga olutindo wakati wa gavumenti n'abantu ba bulijjo, ssemateeka nga bawa abantu eddembe okufuna amawulire mu kawaayiro akanamwemu, munnamawulire bw'akugirwa okugasaka abantu b'abaweereza ate bwe basinga okukosebwa. Ate mu ssemateeka mwennyini mulimu n'akawaayiro akalaga nti buli munnayuganda yenna wa ddembe okufuna information oba obubaka obukwata ku ngeri gavumenti gy'etambulamu. Naye ate mu nkola gye tuze tulaba nti abali mu Paalamenti ababaka bateesa omuntu wa bulijjo, bannamawulire bakirizibwa okubeerayo lwa nsonga nti abannamawulire be bokka abaliwo ng'olutindo wakati wa gavumenti n'omuntu wa bulijjo. Wali omuntu ali eye wansi y'ekyana mukaaka tamanyi kigenda mu maaso n'ate naye ateeke. Kati bano bagamba nti newankubadde omukulembeze yalina obuyinza obw'enkomeredde mu ggwanga kyokka alina okutambulira ku bye ssemateeka byalambika nti singa munnamawulire abaako ensobi yonna gy'akola kkooti we ziri okulamula. Omunnamawulire yenna bw'akwata egguyi ne linyiiza omuntu omulala aba agenda mu kkooti n'amuwaabira omusango gwa defamation oba kalibule ate tagamba mutoddamu kujja wano. Era Pulezidenti bw'abanga yanyiiga lwakuba omunnamawulire yakwata egguyi eryamunyiiza yandibadde ng'agenda wali n'awaaba omusango gwa kalibule. Nga katugambe nti
ogenze mu parliament n'okola n'oweyisa mu mbeera etali nungi oba omenya amateeka waliwo two ways. Ekisooka parliament esobola okuwandiikira benyini kampuni ya ne bagamba nti omuntu wamwe yeeyisiza bubi ne bakola complaint. Kati bannamateeka bagamba nti nga babazi balwanirira eddembe ly'obuntu obutalinyirirwa ku luno baakuluma n'ogw'engulu okulaba nga munnamawulire akola omulimu gwe ng'etteeka bwe limulagira awatali amukuba ku mukono. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.